po jako akawuwo olwamaze okutta muzeeyi waffe ate n'agenda mu bbaala anywe je kati adde akomawo yeebake ng'amanyi tebyategedde we bamukwatidde ne banyiga embwa. Kigozi Francis ow'emyaka 59 yakkakkanye ku kitaawe omutolwera Lawrence w'emyaka 80 n'amukuba akatayimbwa ku mutwe akamutiddewo nga naye oluvannyuma abatuuze bamukubye emiggo egimusse. Bwetuukidde ku kyalo Namubiru tusanze ng'emirambo gyombi poliisi okuva e Mukono egiggyewo wabula ng'ebitooke wamu n'amadinisa g'ennyumba ya Kigozi ng'abatuuze abadde abakaawu okukira omususa byonna babyonoonye. Ennyumba y'ekijja matira abantu ssebo. Ennyumba y'ekijja gwe gyogamba ng'ennyumba biri muno bijjudde. Abatuuze batutegeeza nga Kigozi bw'abadde yeewereredde kitaawe okumutta ng'embiranye eva ku ttaka ly'ebijja kitaawe lye yamulemesa okutunda era bano bagamba nti Kigozi abadde n'ebyawongo nti ono olwasse kitaawe nabo kwe kumukolako obulabe kubanga lwera abadde talina buzibu bwonna ku kyalo. Beegayirira Weerosi chairman Weerosi 2 ne Sebale chairman Weerosi 3 ne bangamba ensonga bazimaze n'endowooza bikomyawo. Kati ato nagenza okuwulira ekiro okuntuusaako essimu y'ekiro saa 6 kya musse. Omuntu yeemanyi yekka. Kigozi yeemanyi yekka. Kubanga badde alina n'omukyala gw'ayagala okutta nga yamuzaalamu abaana abawera abataano. Abadde nga tamwagala mu nju ye ng'ayagala tundawo. Kati adde amuteresa wano banga agenda kumulya nga teri ategedde naye nga muno mwabadde abaagira emirambo gy'oba muno. Singa abadde bamawo obusezi abadde akwata kisooka nga n'omulamba agukima tegunnavunda. Bano bagamba nti ettaka lino eriserengesezza ababiri baneekalanamo liwezaako yiika eziwera 8. Badde balinamu obutakkaanya omu nga yagaana munno okutunda ettaka ly'ekijja ebijja byabwe ebyo naye kati ng'oli yagaana ono okutunda ettaka kati ne bagiriramu empalana. Okubanze mbadde ntera okuyita ono nga nsanga bayomba. Namwandu Lovisa Biryeri agamba nti okuttibwa kwa bba kwamusanze taliiwo nga muwala we yamutegeezezza era n'akakasanga we wabaddewo okugugulana wakati w'ababiri bano. Abadde tamwagala nga tebabuuzaganya n'ekitaawe bava ku bibanja biki kimaze ebbanga omwaka guyite era yali yamukubako dda. Yali yamukuba. Babakulembeze nga bakulembeddwamu omuwandiisi w'ekyalo Kalule Richard Kenneth batutegeeza ng'ensonga zino bwe zirudde nti era babadde bazigoberera naye nga nabo basoberwa olw'ebikolwa bya Kigozi. Tayagala kuwulira muntu amugamba kintu kyonna. Ono yasse yeye imposinga ku banne nga tayagala na muntu amugamba kigambo kyonna. Abalo ne bakkiriziganya kale olutalo lufiirwa naye mu kuvulufiirwa ate lwatutte muntu mulamba. Kati bano be ba family members era waliwo empuli bujjo nti ayagala kukireyiminga nju eno naye enju eno yakijja. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Yokubiri oli kalwa ajjemu ebintu mu nnyumba awuze ekigambo kimu bwene ennyumba ya musika bwe baba bakuwa olubugo balukuwa kugamba nti genda otta omuntu oba